Maria Nsanje ng'asoma mu P1 nga muwala wa Zaina Naluja ne Peter Mukasa baabuziddwawo omusajja atanamanyika ku kyalo Lweza Mukono Central Division nga kamera z'oku nguudo zibalaba. Naluja maama w'omwana ono agambye nti yamulaba ng'agenda n'alowooza nti agenze ku mulirwano kuzannya na banne. Yampitako nga ntudde ku lubalaza n'adduka bwadduka n'endowooza agenze wa nayiba kuzannya. Agamba nti obudde bwe bwawungeera n'atandika okumunoonya n'abula kyokka baagenze ku poliisi ne basangayo ebifaananyi ebyakwatiddwa kamera ne balaba omusajja eyagenze n'omwana ono nga tebamumanyi. Ne watuukawo nga ku kamera weerabira ng'omusajja oli amukutte ku mukono basala ekkubo nga batambula bulungi paka wali nga ku mmere y'enkoko takisi weerabira webalimira. Mukasa kitaawe w'omwana agamba nti ku poliisi bazzeeyo naye nga teri kyamaanyi kye baatuuseeko. Bwetutuuse mu kamera naye nze omuntu simumanyi, yakwata omwana ku mukono simutegeera. Abatuuze bannyonnyodde nti baalaba omwana ng'agenda n'omusajja nga kati basabye abamanyi omusajja oyo alabikira mu katambi okubayamba omwana azuulibwe. Omwana oyo namulaba ng'ava eno n'omusajja naye omusajja mumpimpi ng'ayambadde essaati ya brown ng'ayambadde n'ebiniigi nange omwana naye nga omwana namulaba ng'ali omusajja ali mu ssaati ya green naye nga kikuusiivu. Tugenda kukozesa obukugu bwaffe ne kalimagezi oba kamera zaffe eziri ku nguudo okulaba nti tulondola ono omusajja yabbye omwana.